bw'okyalira abalala kitange nange onkyalire. Abakkiriza ku Canaan land bali mu kisiibo eky'ennaku 14 era nga mu kusaba kwa lankya olunaku olwaleero kubadde kw'amaanyi kakulembeddwamu omusumba Lucius Bugingo. Olunaku enjala lwekuluma oba n'ekyowangulira ddala. Njala n'ekuluma, ennyonta n'ekuluma, kubanga ogwo guba mutango eba ssaddaaka. Sisitemu ne bw'ogigamba otya nti tusiiba era esigala ega nti nze nja kulumba. Ekyewuunyisa nti olutalo bw'oba olumalako era obeera nga abadde alinnya akasozi naye nga kali mu kugwako. Omusumba Bugingo agambye nti kirungi nnyo okunoonya Katonda n'akubiriza abakkiriza okufaayo ennyo eri obulamu bwabwe. Naye bw'omalangako ennaku z'olagaanye ne Katonda, fubanga bw'osobola waakiri funa akujjukiza nti ekisibo kyaweddeko osobole okulya. Kubanga saddaaka eri oba maze ogikola ne wabaawo vitamini ze weetaaga mu ndaayo nga weetaaga kati okulya omubiri guddemu gufuna ebirungo byagwo. Ayongeddeko nti mu biseera ebyakatyabaga nga osoomoozebwa tekisaana kwogera bingi kubanga b'obigamba bayinza ate obutakuyamba ate ne basajjula busajjuzi kiwundu. Kendeeza ebigambo ng'olina ennaku gy'oyitamu wadde waliwo bangi abakulaga nti bakulumiriddwa. Abamu babeera bambega baabo abakukoza obubi. Kati akukoza obubi neyeefuula ataliiwo naye ng'era waali alina gw'ataddewo. Mu mbeera eyo weetaaga Yesu. Nga twolekera ebikujjuko by'okujaguza olunaku lw'abakyala, aba Church Girl Foundation nga bakulembeddwa mu mukyala w'omusumba Susan Makula Bugingo bategese omwoleso ku lunaku lwa Saturday ku Canaan land era omusumba Bugingo abayita mwenna obutasubwa. Mu conference ya lunaku lumu naye ng'ate erimu n'emyoleso. Era tutegeeza abakyala mwenna nti deadline kirango kye nalanga ku Sunday, deadline ya Thursday eno. Buli mukyala alina bizinesi nga yiyo kuba ku ssimu zino omudaala gwa bwereere osobole okuba ng'okkirizibwa okujja okwolesa emirimu gyo. 0700 38 41 essimu eyo agikwata alina forms osobola n'okujuza foomu ng'oli eyo akubuulira engeri gy'onooleetamu bizinesi yo n'omudaala gwa bwereere. Exhibition ya bwereere eno. Alambise ku byetaagisa okwetaba mu mwoleso guno wabula buli kimu kya bwereere. Wabula twagala abakyala balage nti balina bye bakola. Naye bizinesi ezitagenda kubanga zikkirizibwa weewaawo kati tonaba nakuba simu kankubuulirire obanga gwe by'okola byetaaga amasannyalaze okujjako ng'onoobireeta tugambe singa obadde okamula butunda singa okola ki ng'onooteekamu ayisi naye tetulina amasannyalaze ge tugenda kuprovidinga. Ate era ne bizinesi ez'okufumba nga weetaaga okuba ne sitoovu n'amanda tebijja kukkirizibwa. Naye ate okkirizibwa okwekizibitinga ebisiike. Tugambe olina sumbuusa zo, olina daddies, olina ebintu ebyo ebisiike bw'obanga osobola obisabika obulungi ekyo ky'onoofuna mu kwolesa kye kino nti ogenda funa bakasitoma bamanye by'okola. Ku Lwokutaano kusaba kwa overnight era omusumba Bugingo akuyita obutakusubwa. Byakasimbazi Yusuf, Kurasot TV, Omunnyo.